tuli mu kisaayi ekisaawe ky'ebyemizannyo ku Sky Sport. Mwebale okutulaba. Nja kwebazaako omukulu Eric okwantiranga ensonga zino azikwasaganya bulungi nnyo. Ekisooka nti musanyufu ennaku zino kuba bakashaba kasente yamuwadde kati baba tamulekako bajasula abeera mu mbeera nnungi kubanga alya bulungi yibaka bulungi kuba akasente akalina. Mukama Katonda yebale. Nja kwebazaako Jim yalukamera okwantiranga akontrolinga buli kimu okwantiranga kitambula. Mukulu Jim tweyanzizza webale omulimu ogwo gwakujja e Buganda nokuleeta eno olina ogukolera ddala ne bakasaba asobole okusimawo nalebo te omulimu gwe yakuleeta olina ogutuukiriza. Nja kwebaza staff yonna gye tukola nayo erinnyina muganda wange Devi Charles webale okuba nti ebintu bikwasaganya ne mukulu Jordan wali omukulu Jacobo tulina Modern tulinayo omukulu Johnson okuba nti akwasaganya birala saidi eyo ntubako ne EZD omusikatwa okuba nti ensonga za online azikwasaganya bulungi nnyo. Sijja kwerabira kubuuza ku manager omulungi omukyalo w'empisa omukyalo omulungi amanyi engeri alina okweyisamu mu bantu ate ategeera management. Mukama Katonda kuwa omukisa kuwangaze ku Sky wano olw'empisa ze ennungi bwe zityo. Omugalanda Special Forces awo twadde tulina tutereeza oba nti mwafunye mawulire ago mutulinde enkya mujja gafuna akubulire paapa enkya bamuziika ddi era ne Ukraine etuuseewa ne Russia. Naye kati nze tojja kuntwala mu Russia ate tumujja kumbuuza music oba music agenda kujja bajje wano King Junior ne mwana mola Cabs bagenda kujja bakuba omuziki mu lunch time request. Bonna tuvuddemu tugende mu movie bwe tunaa tuvudde mu movie jaka tujja maaso wali okutuuseeko tulito lwajumba Betty ne mwana mulenzi ayitibwa Tash bajja kutuusaako wali ebintu ebyenjawulo nga balinamu n'ebishansha okutuusaako Medi. Tulyokaawo ekiro tujja kwaniriza show esingayo okuba empitirivu obulungi. Paulo waffe omwagalwa era nga ye manager wa Radio 5 wali erushere yajja kujjalo n'abagenyi akutuse ku program okubiri. Program eyo bampitirivu obulungi ddala etandika ssaawa zibeera 3 mpaka ssaawa zibeera ssaawa 5 2 hours non stop aba n'abagenyi. Kakati ebyemizannyo bye tuleese tulina amawulire mangi gwe tugenda okutunuulira mwago ge tulina. Nyinamu amawulire okutandikira mu ligi yaffe ya wano tulina okulaba big league be beesambibwa ate kati wansi wano tutandika tutya tulina okuba tulinawo region. Studio nja kuba nyinamu n'omugenyi nja kuba mukwanjulira tujja kubaganya ebirowoozo ku Western Region tulabe etambula etya. Season ewedde Kalo Kalonji yasobola okuyitamu nga ekubiddwa omupiira gwali gumu negenda maaso kwesoga mu big league. Bano abajja ani ajja era amaanyi galiriddawa. Tujja kutunuulira tulabe Mbarara City okusaba omupiira Ndumani ogwo mupiira ogusuubira otya. Kalo Kalonji ekyaza ndeje omupiira agenda kubeera ku St George's Arena ne tujja katira nga tukubulira bina bivuddeyo site eyo. Ekyokubiri tujja katunuulira waliwo liigi ento gye bayita junior tugiyita FUFA Junior League under 17 naye ziba za teams ezinoka zina zi under zolezo zikuba zitya. Uganda Cranes yakubye omuntu yamukubye mmeka era gwatambudde gutya ebyo na tubirina. Empaka za Chan tuli mu group esinga okuba enkakali ebyo nayo bitunuulire. So kakati munzikirize mbanjulire omugenyi gwendene mu studio ye mukulu nkwaniriza ku Sky Sport ekisawo ky'ebyemizannyo. Buuza kuba tulaba tutandikiraawo. Kalisi badde nsaba nga bwe tuli mu ankole kosa olunyankole nkozesa olunyankole gana ngenda ku mixingamu. Okay. Amannya amatuufu bampita Mugalu Saddam nduwa bya mizannyo. Mugalu taba Muganda owambara omuganda mbalala wakigamba bagambira amazita Mugalu Saddam CEO wa Nyamtyobora Football Club atwabira le CEO wa Mbarara City FC eri mu Super League. Ni Amina webale kyenso kiri ekintu kimu emizannyo olwanye na Saddam ne olwanye n'omupya twagala butuufu olwanye n'omupira. Okay, so twetaaga kulaba ndooza ennaku zino tulina enjogera egambo katusimbule tutujja kutandika emboozi omulanikirawo emboozi yaffe ejja katira nga yetubuuza bya politics tubigendamu tujja katira nga tutandikirawo
gambye nti ye CEO Byanya Mityobola ye tiimu eyo yatandika mu myaka gya era ne bagamba nti mu kutandika yali gwali waawo nti bali sabitegeera mu lulimi okunnyonnyola sabitegeera tebali batyobola abantu kati mu kutyobola abantu ne bagamba kabayite Nyamityobola so Nyamityobola muze musitwagolinga mufunye ba management ze zibeerawo muze mufunye ekisaawe kati mukisambiramu omupiira kirungi ddala tutuuse management eganye bize bikyuka tiimu esaliddwako eze mu region kakati nga tunabagenda yeeyo mu region njagala tusooke nga tunabagenda yeeyo tusooke tuddeyo eri emabega producer ajja kumpa kyetuyita fufa western region 221 njagala tutandikire eyo sayira mu kituyambe okuzimba ekintu kyaffe tutandikire emabega kuba temwaliwo mwali mpaka za big league ne bwe twagenda okujja tulabe kiki kyagaana era embeera etambula etya so twetaaga okulaba tiimu ezaaliyo kulungi tiimu ziri ddala tiimu yakubondu oba kyakakungulu cup bwe yajja kuba omupiira omupiira bagiyita batya kyebadya era kwe tugenda otandikira yeeyo era kati ku screen ogiraba Bugamba be baalimu mu gundi twali tulina Bugamba eyali yamanyi yakuba banaffe bano bwati Bugamba yakuba omuntu so kati onoonya Bugamba tokyagiraba eyo yavaawo tutunule nti Tarazo yali musajja w'amaanyi nnyo kati leero tunula Tarazo ali mu mbeera ssenungi tutunulire omulala yagenda yali ani yali Kazo Excel tugamba yafuna ebizibu byakwa nti Honorable bwe yafa ne tiimu naye neesaanawo Honorable awummule mirembe ne mawulire ago tegaali malungi so tusooke tuddeyo mabega kiki kyalemesa tiimu zezo okusalwako ate nekira tiimu ezasigala ozala tumanyi nti ez'amaanyi nga 6 o'clock yali evuganya okuba ey'amaanyi twala ku Mbarara FC ey'omukulu ate nga seeka naye ne bagisalako yagenda tutunulire tiimu waliwo omulala gwe basalako yali ani awo so bwetutunula tiimu ze ezaaliwo ne kakati nga tumaze okuzinga tugambe tebasobola kweteereza bulungi njagala onzingiremu ekifaananyi ekyo kya 222 tugende mu 222 awebale nnyo ssebo nja kusooka okusiima Sky okumpa akakisa okujja wano okugera ku byemizannyo kubanga nga bwe nkubuulidde tuli ba byamizannyo ate twagala nnyo omupiira amiina nga bw'oyogedde mbadde nsaba nga bw'osabye tusooke tudde mu ka highlight akemabega okudda ku Nyamityobola okusayininga contract nasayininga contract 2020 okay mu Gw'omusanvu ng'oli mu big league nga bali mu big league by then omupiira baali bagiyimiriza ku lwa covid yes basamba so nze nesayininga mu 2020 mu Gw'omusanvu okuva olwo tandika emirimu gyange nga bw'okimanyi nga bwe ndi ow'emipiira n'enrecruitinga nasayiningira ne Coach Makumbi eyayingiza Mbarara City okay ebyabawo netutambulira mu bulumi netutambulira omupiira bwe twamala okusabira netukolofayinga by then twali tusamba playoffs ezokubisa the other group kubanga tebanagatta group asooka then this group asooka bagenda direct bo basamba finals just okujjamu omuntu akulembedde ki big league then zine teams ebbiri eyokubiri n'eyokusatu n'eri eyokubiri n'eyokusatu nga musamba semifinals bajja mu team age mungesamba ki ng'eyingira mu Super League so olanga season nga sinajja linga schooling yange kiwansi management gabo de meya pushing ne Teresa bina manya byompira ko omupigo na nobo guru ne ba Ronaldo ne bo ine kizibu kya management kyetuvu kyolira management yekibuzi kwa tere ebintu byonna ebikola ki bijira mwawo ne turu basambi bakimuli ba Warusimbi bani ba Wahabo kuva muda baje nitsamba omupira ne
amalira mu kyokubiri nga gundi yetukulembedde ttiimu eno ato kibinja kyaffe then ffe ne tukola ki nga ttiimu olaba nnungi so nga tugenda live nti tewali kyali kisobola okuyingira super league wenera finance nga bobima ttiimu y'abantu covid sente tezirimu tulina top management so netugezaako netugenda days it is about sente nyingi za ntono nyingi za ntono vudde mu club nga olabayitiza club club sente z'abantu kuyimira bwayina okumpa miliyoni process yonna miliyoni zinga 4 budget ya season yonna nga tewali osobola okukola kijja okusasula abasambi okusasula wemusula okusasula okusasula buli kimu kyonna byeta mmere okutambula nga weyabayi ogenda basambi bali bamanja emyezi ndowooza myezi ena nembasasulako omwezi season eyaddamu eri musamba off the same season ya 2020-2021 netusamba playoffs nebitagenda bulungi netukubibwa Gaddafi eno gye bayita Gaddafi oba modern yakyusa simanyi gye bayita mu modern so netukuba 3 okutuukayo nga tetulina sente tulina okulya nga bobimanyi ku bintu bya covid okebeza ekyaliko Ntoda FC ekyaliko Rukunjiri United akyaliko Rushere akyali lusuwa nti Rushere bagigula nekyusa erinnya negira ne management endala Rwampara Bulls ekyaliwo yabalooya Rwenshama FC yo bagisalako 6 o'clock ekyaliwo muna Tarazan ekyaliwo serio nga zigeza awo tugambe fominga yoka nti
bamusako ne bugako side ekulembera mu kyakatu okutaano Highlands Shama FC nera basalako tugani timu zo tezafuna kyakuyiga season ewedde kiki season ewedde nga bwe nkugambye mu Nyamikiwala FC nti kati nze njagala okuba ekifa season nali mu manager Rangers kubanga Johnny big mu region most of the teams ebizuye funa zeki nobo bimanyi mbanyi like an example nyira mu teams zisate ezo ze ba relegating okunda mu division eyasoka yali Gamba FC yali ya mwamu ndoza zobamanyi yali balamu mono speaker former speaker district yakuba gunde ya Ondo Park kati manti niyo ni nafusali tamungo bobimanyi naye nga kimira mupira kyonna as a club kakati nga bwolaba mu Western region yaffe simanyi nange kino njagezaako kikola mu research abantu abangi abalina ku ssente tebagala kuteeka mu mupiira ate guno mupiira most of the teams kankwe nga example ya Bugamba saali si business ntafunamu naye omulimu gukuyamba abaana okupromotinga talents z'abaana take an example nja kugeraageranya ngamba City kwema basambe babiri right now bali ku national team n'omuneguro yateebye ggoolo Oliti Ibrahim oyo musambi we nga twakayingira mu Super League twali tugenze kusamba omupiira side z'Esoroti nga tugenze kutamba n'akatiimu kali eyo ka Honorable mukwano gwa Honorable mpaka so ne tulamwamu oyo omwana timu bana Ibrahim mpaka na great boy manyi namusika omutonga ali mugala wakwe now is a national and those are sports nga satu kakati kuba mu stamps so okuyamba bana singa ngabo abayina emitima nge tugambe nti Salimu yabula amuyambako kubako amba jonna tiyawa empira adinagu yabulwa muyambako ate n'emipiira emingi n'atakolaki event yamalako ne season tugende when you miss 3 games baba balina okujjako yasaba empiira 10 yasaba empiira 10 empiira 9 gyasigala teyagisamba gyamulema n'obutagisamba egyo mpiira 10 nga tanagisamba lwamti ya missing egyasooka nga bw'obimanya embeera nga bwekoze kinga bwe so tiimu eyo neevaawo ku lw'ensonga za management ne finance kazo ero the same problem kazo nga bwengambye nti politics MP tibyamugendera bulungi ggulu before nga tanafa obimanya abapoliticians zigana nga bwebimanyi so teams in terms of finance wa finance bumu mupiira guno zinga timu teina se nga so to explain kubanga buli kyonna kibeera ki tugambe kazo mpitiri otunule tulina abagagga bangi abali mu kazo okwali basobola omuyamba banzijukira olu nagenda nali endala
people ajanga oro kyakoze eki kyayagala mu kyayagala kalungu kimuyiseewo ne kunyamitobola mwafunako Michael si politician andi nga Michael yali yesimye MP Michael gamba tusime Michael tekyenkugamba naye okujja mu biseera ebyo bimayinga esawa zino kubanga ayina idea about nyamitobo naye tuva n'omutabulingira ekintu kyonogamba yo team gye wali because he was okuyitaho okufuna ayitaho agende so those are the people mu western region betukoze eki bwovano nosingana Rukali bwogamba cup ne millions zikikumi asobola oziteeka ngamba Rukali nova mugamba nti take to organizing Rukali cup ne millions zikikumi azikuwa nesa wano mugambe tuteekako team eyambe youth kubanga mpaka yateekako team esawa zino omupiira gubeera kakiika tufaano netugende netukola ki netula netutabira idol tusobola okuleetera youth okukola kioneka mangi nnyo 90% yali baana ba western babo ba Hillary tali ku national team omanyi Hillary bwe yamujja yali asamba bisoka ku Bishop Stewart nenga ina talent mupiira western region wali abaana bangi nnyo bamanyi okusamba omupiira but tebalina platform esobola obayamba okusamba omupiira kyobola ba most of teams zifa because tezina support what example gundo ono yali MP bwe yavaawo team yasigalawo Rukali gundo ono bafachi omugenzi team yavaawo kubanga yali yaki yali honorable abantu nga bola ba honorable mwine mpaka nga wa mupiira obontegedde singa tulina teams ennungi zonna okubanga mu western region tulinamu abasamba bakoze eki abamanyi omupiira so kyekireetedde teams ennyingi okukola ki okufa okuvaawo tugende ku Mbarara FC ekisooka Mbarara FC ya Mutaka Seeka kuuza nsooka owulire ompulize bulungi osooka omenyamenyeremu kubanga jjukira nti Mutaka Seeka mukwano gwo tiimu ya Mbarara FC nanyini tiimu gwe tumanyi nze gwe mmanyi mmanyi nti Seeka Omutaka Seeka nga nafunamu nnyo okusambateera ku nsalo ya Uganda Tanzania ate nga tiimu ya wano kikitugani mugaga yateeka muse kakati mukama wange kwenyagala onkubire tooki awo kakati mukama wange ku Mutaka Seeka okimanyi yakulira western region tiimu gya gambe agitwala isingiro omanyi isingiro ne yali ekoze eki yali egudde nga teriiwo lero kaba isingiro omupiira bakomewo ki mu kisaawe omutegedde kyengezaako okwogera nga ye kyama omutinga mu zonna kubanga gwe mulimu omuntu ayagala mupiira so the reason ettiimu yo gitwala Rugaaga okusambira Rugaaga okwagalisa omupiira okwagalisa abantu omupiira bagwagale bakomewo omupiira kubanga olaba isingiro tewaliyo tiimu nagendayo nga tusambire kalo kalungi nagamba simusobola kunza Rugaaga naye nga ebyo byonna birina kwagalisa abantu netulinnya ensozi ate n'abagaga gye balibo balaba ba Toyota baani omuntu bw'omwagaliza omupiira bakomawo ne ba tiimu ze nezikola ki nezidda kubanga ndowooza zaaliwo teams already naye nezijja nezikola ki nezivawo so ndowooza his aim was okuzza abantu mu mupiira yali abawadde eri abatwalira eri bagire tugende mangu ddala neetaaga tumenyamenya mu nsonga yodde kuba tulina bingi bye tulina okwogerako kirabu ya Tarazo nze saamanya byali bifa ku Tarazo naye emboozi gye nawulirako baŋŋamba nti yali abasuubuzi nti abasuubuzi abo babeza mwe ali kituba ne bale Tarazo nga bwe nkugamba okyogedde Tarazo ndowooza Tarazo manyi Tarazo kiki bakola be bana batayiriza ne batandikawo omupiira ne bapromoting omupiira ne bafuna ttiimu esamba obulungi ne promote ne mu big kimu bw'oba oyina management ng'olina management no tosobola ttiimu tesobola kale
kubanga bo ngabo bali bakoze ekintu kyabwe ng'abasamba already they are employees obontegera ngabo naba URA you cannot be a player of URA ngatori mukozi wa URA nkwanga example nobobera musambi w'omupiira ng'oli wa URA obera mukozi waki wa URA nobobera musambi ng'osambira prisons they recruit you under prison they cannot you go in my prisons you cannot be a player UPDF ngatinga you not under UPDF obera under UPDF nenga uri mu category ya sports tugambe nti banaba abatarazo bakozi nabo bali bakozi most of the players bali bakozi okay ngabo bava wano because they were abana babasindike mutarazo mugire tarazo abana batayiriza bagamba mugende mutayiriza nenga bava ene bagamba eno good ya bamupi okay we have free time na tarazo kintu cyari kimwe cyabaretera ubuzibu management okay baina kubanga wari omusambi osanga wa mupiira ngakkiriza embeera yo nabibenda binangabo biri naye nga management wala mulimu abantu bangi mulimu okwekubakuba mulimu nokubanga timu etandise okufunamu etandise okubeera exposed ze nange njagala mbeera exposed kakati niwabeeramu okulwana oba ontegeera mu management times antalaza ekizibu kyerina kiri eki sikwegamba resources sikwegamba ki management yakola ki yagikuba okudda wansi wekoze eki kakati tiimu eyo management yasigalawo oba just abamu bakibuukamu newasigalawo abalala kyendi sure kubanga emipiira mingi gyensambye nga nsamba netarazo CEO wabwe simulaba okuvanga badda mu region last season sirako CEO wabwe nti alimu organizing omupiira oba balina omupiira atali team that is number one. There is also another manager yali awo musajja mutini nnyo simulabangako ku mupiira okujjako waliwo n'omusajja omunene omumpi simanyirinya naye ng'olaba namalako ekakieka ogeramu naye nagamba even waddamu ne rumors kusiri mu gundi mu management yabo ba mupiira neffe tumukola bajja waawo ne batunda ne tiimu ne bagitunda abana abagula rushere ojjukira rushere bagigula ne eri wano na omusajja ndowooza engabo bimanye eby'omupiira tuli ba mupiira bingi tuba tubimanyi ne wabawo part payment ate group endala negamba no we don't want for us timu yaffe tukola ki tujagala kakati olabanga mulimu okusika omuguwa mu management kubanga tiimu y'abantu ndowooza nga bataano oba mukaaga oba okitegeera so ekyo nekijja nekibaleetera obuzibu kyova olaba ne mu performance yaabwe this season be basembayo era nga kyensuubira tebayinza obutawona bawona olaba eno region bangula emipiira ebiri noyambuka olaba points ziri 3 kusinzira omupiira gunaalabye ekakyeka tujja kujjawo tulayo ekibinya nga omupiira gunaalabye ekakyeka bali basamba Mbarara Junior eni ya Faizo bali basamba ya Salimu bali basamba ya Salimu mu Uganda Cup omupiira gunaalaba tiimu ya gundi ya Salimu liyoke batwale mu penalties nga abasajja ensi bakula ne bapasinga ne bakola buli kimu naye natunuulira waliwo omuvubuka bamuyita Katabani natunuulira gundi tiimu ya Tarazo neŋŋamba nti eno tegendo ku baana be nalaba bajjudde kye bagikola ate kyajja nekwawo kubanga bagundi olabanga baagala kakati okudda mu kuwangula emipiira bajja irinko ne basamba ne batukuba mu penalties kubanga twateba mu dakiika nga 86 mwezi ekyenda nga wabala dakiika 2 ne batuikolizinga ne tudda mu penalties ne bawangula omupiira ate bajjanga tebalina substitute ne luli bajjanga bali 10 olabanga bazze mu mupiira kakati baagala ki baagala okusamba ki baagala okusamba omupiira obotegedde so babeera organized timu bagiina they can survive in this region osanga asembye ayina nnyi 3 owokubiri asembyeyo ayina 5 owokusatu asembyeyo ayina 6 jukira already timu emwe mazira ki
emaze okuvaamu bunyaruguru tubadde tugenda bunyaruguru Bulldogs. amawulire agavaayo ku bunyaruguru nate Bulldogs ey'omukulu bamuyita Balije Deo. Balije Deo nanyini yo basimu ne banyaba batulaba. Omusajja ono tiimu yaleeta MP waabwe bamu MP John anenye eddala lirimberera lizibu ly'olunyankole. Najje nanga nti tiimu yagala gigula agala gule mu shares. So namugamba nti ze shares njagala nze abasinga mu shares okusinga gwe Deo agiruddemu bw'obompa ojja kumpa 60 abalala bebenga baddako nze nzaba asinga. Deo n'agaana. Bwe yagaana n'agula tiimu yali emaze okuba ya Bunyaruguru Tigers. Bwe yagula Bunyaruguru Tigers banavuka basande bameta bani bonna ne bagaffe tugenze ne bagenda mu tiimu eri endala. Bwe yagenda okujuza mpapula nga takyalina n'ogu kati njagala tukanye ku ogwange akati muri ebintu biki jukira Bunyaruguru waliho kakaza adezo timu ze esatu ziweze timu zisatu Bunyaruguru Tigers nga timu chambula amazo nga center afunamu abagizi mu support pinga Buganda naye bino ebigamba nti oli amugamba shares kyemmanze kyendowooza ku teyafuna that support esobola okumuyamba okukola tiimu okubeereza mu ne tiimu kubanga already tiimu yali amaze tosobola kuŋŋamba nti byagaana nga tiimu amaze ogiregistering mu Uganda Cup ne mu gundi ne mu region then oŋŋamba nti yalemererwa naye nga ye ng'omuntu ayinza okuba yali alina motive nga waliwo kyabala kubanga n'abasambi byabangi b'ogamba yabatunda mu tiimu yaki mu tiimu ya MP oba ntegedde kyengezaako okwogera ekitegeeza waliwo ekyaliwo naye abangi tuyinza okuba tetwakola ki tetwakimanya oba tetwakitegeera oba ntegedde kyengezaako okwogera so nze nsuubira bino temuli mu kino oba ebyo tebabalimba wayinza okuba waliwo ekyaliwo nzo okusinziira ku mawulire wayinza okuba waliwo ekyali kubanga essaawa zino tosa kuŋŋamba nti tiimu yawe oba abasambi bamuddukako ng'osanga most of the players yabunda si babwereere anansonyiwa abantu bw'aba ndaba ekintu kyamulema yalimu management tiimu yamulema kubanga yasamba bulungi n'asigalamu kubanza ijjukira tutuka mu yamulema avuganya nekira byakalo kalungi tiimu yamulema ngamba nga mu finance n'agenda okulaba nga ekintu ayinza okuba takola ki tajja kumalako naki tiimu bwekulema nga most of the baba kubanga tiimu eyo yakola ki nga bwe mwagula gundi mwagula muyenga oba muyenga nga muyenga bwe yavu transaction nesigalawo oba you getting my point mwagula linnya twagula linnya ibyo tikibu ekimirawo kira mwina is one system registering abasambi you have players because okubeera qualified nobo ali kati jukira sadda abasambi 15 on the system you don't nze kenyini kalo kalungi nali nyaga team manager wa kalo kalungi nali abazabwa mu muyenga nga kubire simu kwegayirira muyenge mpata sambi nengambye teri mikono gyabwe eri mikono damu kubaga be baguze kirabu eyo yalina okukola ki sifa kakati nkujire waliwo tiimu vaawo nengoreda abasambi kirafa fufa system oba otegedde kubanga tiimu yakola ki yavaawo waliwo okubeera ne tiimu nga weeri you reach ontukirira n'ongamba njagala musanvu kakati oyo nkyakugira because it is a business nga tanawadde osooka onyonyole kano njagala mmanye ku muyenga ya Bunyaruguru bwe yalemererwa
mugigula kati nyamanye mwagula ki mwagula kiraabu oba mwagula linnya numbalekera sisitemu yaabwe n'abasambi baabwe mwene mutwala erinnya mulikozesa okugenda mu region kakati sebo waliwo mirirawo ekyo managing ebeera system oba ntegedde transaction yali yagula buli kimu kyonna ekikoze eki as a team naye nesigalawo nga team oba ntegedde antiru omugaga bwe yasaba nekola ki nekyusa erinnya nebeera Mbarara Rangers naye nga tiimu yali ekoze eki kubanga ogambye mbu wali oyagala nga okyali manager wa Karo Kalungi ne kati nkyali okyali manager wa Karo Kalungi wali oyagala abasambi mu Muyenga ne bagamba nti Muyenga bakola ki bagitunda Saddam oba bagitunda omwami Peter Rubalema council kubanga yenna nnyini tiimu ya Rangers obatuukirire kakati essaawa zino njagala nkubuuze mwami mukulu oyagala omusambi ku tiimu okuva mu buteeraniro FC waliwo osobola ogenda okubafuna Brian yago tekyaliwo singa nakyo kyaliwo ekityo n'oyo omusambi yandikoze eki n'eyo tiimu yandikoze eki singa teyagiregestaringa tiimu eyo yandivuddewo y'omwami Deo ku nsonga y'obudde nyadde njagala tugende mangu ddala kuba mbadde noonya mu tiimu zirina ebizibu bassebo ne banyaba batulaba ku Sky TV njagala bategeeza ntugezaako okwogera ku mupiira gwaffe wano twasazeemu okuba nti era nga twogera ku nsonga nyingi olunaku lwa Wednesday ne Thursday twasalamu okuteekako loko amawulire agafa ga wano tusobole okutunuulira emipiira nga bwe gitambula n'embeera ezibeera mu mpaka munatengeza region ezibeera mu mpaka za big league okwetwala Uganda yonna so bassebo ne banyaba batulaba ku Sky Sports ekisawo ky'ebyemizannyo nyina omukulu Saddam tugezaako okuba tooki gye tukuba tooki okutunuulira tulabe tiimu zino bwe ziba nga zaalemererwa ne ziddayo wansi bizibu ki bye twafuna ebyo era okufuna ebizibu bye twafuna tiimu kyendala zisobola kwewala zitya ebizibu ebyo byebimu bye tugezaako okutunuulira bassebo ne bannyabo so kakati ebizibu bye tukuba mu tooki nze ne mukulu Saddam wano kati gwatulaba ojja kugenda ku namba y'essimu ya WhatsApp ya 07 9 8 61 ojja tuwa endowoozayo ojja kusindika message togikuba essimu giweerezeko message ku 07 9 bw'oweerezako message tujja kati tugifuna bulungi nnyo tusobola kati nga tubaddamu mukulu muna ate nga Isaac nkolamusizaawo ejjinja weebala okutulaba bali side ze ye Kampala mwero kati nga mutaddeko omukutu ensonga ezo njaka muweereza message mukuweereza message tujja kati nga tuddamu message zammwe bulungi nnyo kakati omukulu Saddam atukubiddemu tooki wano tulabye ebizibu byali Bugamba yali omusajja munabufuzi bwe yamala ebintu nabivaamu ne tiimu neegwa twalaba tukubiddemu ku Mbalala FC omutaka Seeka kyamulemerera wansonga nti yali agezaako kusuka omupiira abasajja b'entunga bakomewo mu DFA baagala omupiira n'asipendinga sente nyingi kirabu ngenda okutambula ennyo ate naye nga talina resources kirabu yamuna ate neneddayo kaserekiseri yali MP omukulu bamuyita Gordon Vafachi babamu ku bakalulu omusajja n'avaawo nga takyali MP final kirabu ne bagisalako ate nga kirabu amaze ogisalako naye n'afuna na accident n'afa mu bulamu bw'ensi eno ge mawulire amabi ennyo aga Gordon Vafachi mukama Katonda mumuze mirembe tukubye mutalazo tooki tulabye talazo yali tiimu y'amaanyi mu big league ne management zigitawaanya tukubye mutooki ku tiimu ya Bunyaruguru omukulu Balijjeddeho tiimu munayateranza amawulire genina bagenda okugula mu shares n'agaana nti yagala asigale ne kirabu final abasani bagati bagenda muzannyira mupiira nagamba nti muviremu awo sami n'abatunda n'abafuna musente yafuna abala ne bagenda free transfer nga ne bagenda ku tiimu ya Bunyaruguru Tigers ne Bunyaruguru United kakati tumaze okwatira nga tukubamu awo kati neetaaga oyogere ku tiimu z'ebbiri zino tuveewo tutunuulire amawulire nayatera nga amalala bw'oba otunuulira tiimu ya 6-0 bamalira mu kyokubiri nga bavuganya ne Karo Kalungi tiimu ya Bushenyi Veteran tiimu yali bubi nnyo tiimu ya Mbarara Rangers ne tiimu yali bubi naye kati bw'ozituna sofa ze tiimu Bushenyi Veteran ne Rangers zasobola okuddayo kwetereeza tugamba nti ziri ku fomu ennaku zino ate bw'otunuulira bannaffe bana ba 6-0 abali bagezaako okuvuganya Bunyaruguru Bulldogs yali yagezaako okuvuganya tulaziremeddwa nkubira tooki ku Rangers n'abakulu aba Bushenyi Veteran amawulire gengenda okuwa amalungi nti n'omutendesi abaddewo Steven Bengo yavuddewo era baleeta Richard Makumbi kakati
ngenda kusooka ne Bushenyi Veterans. Bannange njagala tukkirize nze kunze kubanga omupiira nguluddemu. I'm not the campaigning Bushenyi Veterans. But most of the time bwe tuba tuli ku mupiira tulina okukola strategy ng'eyamba tiimu tiimu eno in case bweba evudde mu region ngezze mu big league eyina ekisobola ogiyamba ogisustaininga okusigala mu gundi oba eyina ekisobola ogiyamba okubeerezaamu ddala mu super league oba ontegedde nga si bya okubeerawo omuntu avuddeyo abadde excited akoze kino at the end of the day nga tiimu zizzeeyo tega ne example nkuwaako nga terazo nga bwebadde yajjanga ina abasambi abalungi esamba bulungi ng'olaba buli kimu kyonna erina ebintu byayo nga biri straight naye wajja ekintu nekikola ki because of that over excitement so nze ngansaba bano Bushenyi Veterans eri organized esayiniza abasambi abalungi esasula abasambi eraga ekifaananyi ekigenda mu bigiri era anateekamu ssente Michael n'okweyongerako waliwo omusajja no Michael ali mu management waliwo CEO then waliwo omugagga ateekamu ssente yajja kyemayi ndowooza akola oba mu URA something like that ng'olaba bwe baba baagala kupromoting omupiira babeere ne strategic plans si byakujja wano ne bakyamula abantu mu Bushenyi at the end of the day timu nekola ki nebula last season yali erina ebizibu by'endowooza bya management n'abasambi this season esayiniza eki abasamba abalungi okuva mu Nyamtyobolo okuva mu Kampala mu tiimu ennungi endaba erina goalkeeper yali ku national team naye ndowooza naye ng'olaba nga tiimu eri organized ereeseko coach webwe mu region ndowooza ye coach owokubiri okuva nga ava outside Mbarara Tarazo yakikolako ndowooza naye azze akikozeeko aleese Steven Bengo walinnya yali ku gundi ku Akiso Giant owa mupiira agiyambyeko esambye emipiira singa bagisalako obubonero kubwa Rushere kubarushere yali ina eligible play sekate ino aba points 19 singa eri bulungi so nabe ndi organized yazenge ina ekigenderero ekisamba omupiira ekigiyambako okuperforming obulungi naye nze kyembasabira kiri kimu at the end of the day where are they heading baddawa nabo baagala kusambayo gumu bwe bamala okusambayo gumu bakomewo nga bwogambye oli manager wa Karo Kalungi nange mbadde okusaba manager mugezeeko muyambe tiimu yaffe kubanga tujagala n'enkya gye tugenda kujja tubawagire ku mupiira kubanga kimuyitiza showawiri mugezeeko kulaba nga mwagaliza abantu beibanda ndaba baagala omupiira ate mugezeeko okubeera ne plans after this where are we going in sports bwe tumala kino tumaze kubanga kyemmanyi kyendi sure tiimu tewali gyeraga that is one tuyinza obutagenda mu super league for this season nenge kusobola okukola naye byonna bino biva how are you planning for the team in terms of management nemutabeera mukulwanagana nga bwolaba vira tiimu nungi bukibukyokirina n'ebizibu biva mu management obutabeera organized naye bwe mubeera organized nga bwe muli ne kooki gwemulina ekintu nekibeerezamu bulungi nekupromisinga ne next season mugenda kukola ki kuyingira super league ate mujja kubeeramu so bino byonna kiva mu management how are you planning how are you prepared Abbasebo ne banyawo mutukoze bulungi akaddeko katulidde empinga ndozo tugenda kulaba omupiira gwa tubalirize n'omupiira gwa Chani nga producer bwatuteerayo omupiira ogwo omupiira gwageze goals 2-2 nga tiimu yaffe eya Uganda Cranes yageze mupaka onatengeza Chani yawangudde omupiira ogwo so yakoze draw omupiira ogwo nga tusamba Sudan omupiira gwageze goal 2-2 omupiira gwasambiddwa olunaku lwadde lwajjo era nga tiimu already otwogere Tunisia egenda maaso katiranga izannyamu empiira egy'omukwano n'okwetegekera emipiira egyo so ku lw'ensonga yakaddeko kattayiza nadde njagala gunda balagayo golo nenge ejakeereyemu nti obudde ate tufe tulina munzikirize puroguramu tujja katira nga tugyongerayo Saddaamu nkyamulina nja kumwongerako n'omukugu omulala tusobole katira nga tuwongereyo kubanga tutumazeeyo topika eno tugisobole gyongerayo tugipushinge tugizimbe bulungi osobole nawe okufunamu okumanya ebizibu ebiri mu mupiira bwe tuba tukuyitamu tugamba twetaaga ebokisi y'amazzi kikwanguyire okutuwa ebokisi y'amazzi eyo n'okuba nti otuwa buli kimu njagala nkusabe osigale ku Sky TV jiga tuyita lunch time request ejja katira nga ejja Saddaamu nja mukomya tujja kukomawo wano twongerezemu ensonga ezo nkyali naye tujja kubeerezaamu n'ensonga ezo tuzimalize bulungi nnyo Omukama Katonda batukuumire Musoke Pius gegange mbadde ne Saddaamu mbeere bulungi mweraba
irakari abantu. Ndabanyeta is the boy king, the western king okuruga aha Sky TV orikuseho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukise bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musiya gukubero gwihoreire ebirungi byonka. You know me, it's a danger. Hi, it's your boy SkyTvUg, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orazumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire. I'm a pro guy tinyanzire. Program eje mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbetiro, nonda kumanya shine njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho ragana zaneha. It's Commando, no love story. Byona ntukwantu bireta mu program eje. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza kore erizooba. Kandi ntukwantu baretera favorite comedian orabe na kusetya. Orwo kubanza twine a fresh hit videos zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the western region. Don't miss Orazumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwazi. Sky Television. buli lwa kabiri shaishatu kashahi naze kiro otaferwa program yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa 1-2-3 okutwakubasa kutunga entasya ombyo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Sky TV nanye aine nina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni